Mukubira engalo ez'amaanyi mu nnyumba y'owooli kimugwana. Engalo zimugwana z'omukubira. Mugambe weebale. Mugambe weebale Yesu. Mugambe weebale lwazi lwange. Mweneekweka ne sitatya. Olwazi mweneekweka ne sitya mulabe n'omu. Olwazi mweneekweka n'ompanguza. Yesu ye lwazi olwase. Yesu ye lwazi mwe twekweka ne tutaswazibwa. So ezo engalo z'omukubira zimusaana. Ezo engalo z'omukubira zimwebaza bwebaza. Mugambe weebale Yesu. Waliwo oluyimba luno. You have done so much for me and I cannot tell it all. Nalekeremo. Shafiki njagala lunoonyeze. Mu bulamu bwaffe Katonda ayina ebintu byakoze nga tosobola na kubinnyonnyola muntu n'abitegeera. Kyova buli bwezi gye wano bagamba nti mwebaze mu buli mbeera kubanga mmanyiwo omwebaliza embeera gy'olimu olunaku olw'enkya ajja kuteeka mu mbeera endala. So he has done so much for us. Akoze ebingi eri obulamu bwaffe. Kosa omukka gwe tussa atugabiridde ffe ng'abavubuka, agabiridde famire zaffe. Nalekeremo. Nalekeremo. Weebale Yesu. Kitegeeza mu lulimi lwaffe olwa wano. I can't tell. Katonda byakoze. Tu Jehova. Nawe njagala kabuuza ako gwokeebuuze. Kiki ddala kye nnyinza okuwa Yesu? Kubanga akoze bingi eri obulamu bwaffe. Kyewuunyisa. Byewuunyisa byakola. The things be amazing. The things he's do be amazing. Amazing. The things you do. The things you do. The things you do. Amazing. Byewuunyisa byokola. Yesu byakoze eri obulamu bwaffe. Byewuunyisa. You know, okeera ku makya ng'oli mulamu n'ozuukuka nga waliwo abaafudde. And for you, ng'oli mulamu n'ozuukuka nga gwe famire yo girabako naye nga waliwo omuntu ali ku lutimbo lwa ABS TV nga famire yo tagimanyi, nga tamanyi kika kye, ali awo asiiba akaaba amaziga, ali awo n'osanga omuntu nga ye pulaani ze ebiri mu ndowooza ze agamba bugambi kankwate abaana bange, kankwate famire yange twegattegatte tudde mu kyalo kubanga Kampala egaanye. Leero nina omusajja musanze agamba nti Kampala egaanye, ngenda kukwata ebintu byange ntwale abaana bange mu kyalo tulekerawo okuswala. Mpulidde ng'omusajja omukulu akaaba amaziga ne mpulira nga nange nganze, nga mpulira njagala kaaba, nga mpulira ne mbuuza Katonda, ono omusajja omukulu ku myaka gino nze ani? Mu butuufu Shafik waliwo oluyimbo lwa Isaac Seronkumba, amazing. The things you do no man can do. Abange oli ku lutimbe kuno ndaba weewawo ogamba nti ebintu bya Katonda tebiriiyo, weewawo kyogera n'ogamba tebiriiyo, naye tulina Katonda akola. Kikkirize kigaane. Oba oli musiraamu oba oli ki, tulina Katonda akola. Yesterday waliwo omusajja e Nabulagala yakutte amafuta, musajja mugagga alina ssente, n'agenda mu ttooyi n'anywa amafuta n'amala ne yeekumako omuliro. Abantu balina ebizibu naye ate weebaze Mukama gw'akyali omulamu.
kyemazi gye wano ne mbagamba nti teeka wali amalala go, teeka wali obulungi bwo, obugagga buggwawo, abantu babulekawo, amayumba gasigalawo, naye ate tulina Katonda ataggwawo. Oyo alonda n'agamba nkulonze, n'agamba nti ngenda kufuula ensonga, tumulina. So bw'oba olabanga oli bulungi, bukeera ku makya n'oba ng'okyasobola okwatula erinnya lya Yesu, nkwegayiridde lyatule. Bw'oba ng'okyalina chance, waliwo abalaba ABS TV abali mu Ndeeba, abali ewa Kiseka, ku Galiraaya, bananga amazing, amazing. Nze byesiyinza gwe byokola, walaayi waliwo wekituukanga ebintu sibiyinza. Ennyimba zino nzibawa, waliwo wootuukanga gwe naawe tokyeyinza. Kivulabanga nze byesiyinza nga Joani, gwe byotayinza nga gwali mukundaba, ye byakolera ddala. Oyinza okuŋŋamba nga biriwa, waliwo endwadde gy'otayinza, waliwo obwavu bw'otayinza, waliwo embeera ekutuukako nga tokyasobola kugiyinza, naye ate Mukama gy'akola. Nze byesiyinza gwe byokola, nze byesiyinza ŋŋanze gwe byokola, weewuunyisa. Abooluganda, Katonda gwe tusinza yeewuunyisa mu ngeri. Nabagamba batamumanyi ebintu bya Katonda birumiza ddala omutwe, kubanga ye akulagira ddala wolaba ennyanja n'akugamba nti awo waliwo ekkubo, n'ogamba ku nnyanja eno ekkubo erintwala liruwa. Amiina. N'akulaga namwandu nga yafiirwa dda bbaawe, mukimanyi nti yafiirwa, naye n'akugamba nti oyo nze bbaawe si namwandu. So ebintu bye byewuunyisa, mukikirize byewuunyisa. Neebaza nnyo abantu abalaba essaawa ey'omwenda. Ne bw'obanga owulira okyayinamu obuzibuzibu, nzikiriza nti Katonda, nzikiriza nti Katonda gwe tusinza ajja kubiyinza. Gwe byotayinza ajja kubiyinza, akukolere, ajja kubakolera. Abadde akaaba amaziga, waliwo omukyala Nalongo nkubuuzizzaako, n'abalala bangi abaagala essaawa ey'omwenda. Mbeebaza nnyo abavubuka abanjagala, nga kugamba nga mwagala essaawa ey'omwenda, owulira onyumirwa nnyo bye tukola. Njagala Katonda akwewuunyise, akukyuse. Ejo nabadde njogera ku kintu nti yimirira buyimirizi, yimiriranga ggwe olyoke olabe obulokozi bwa Mukama, olyoke olabe bwakufuula miliyoniya, olyoke olabe bwakyusa ennyambalayo. Byotayinza waliwo ayinza obikola. Njagala nkubireko ku ssimu, nja kuba njogerako naawe, mbuulira embeera gy'olimu. Bw'oba olina obujulizi nabwo butuwe, tulabe Katonda kyakola. N'abalala abali ku TV nga mupya yakatweyungako, amanye Katonda waffe gwe tusinza asobola okukola. Katonda gwe twogerako wano akola. Nze kimanyi akola, akoze. Waliwo omuvubuka omulala onoonya muganda wo yakubulako wa myaka 17, naye njagala ogume, Katonda ajja kukola. Abalina okusomozebwa okw'enjawulo osobola okumbuuza nti Joani eyo mbatuuseeko ntya, kubanga nandiyagadde munkansolingeko, mumbuulire ku bigambo ebirungi ebizzaamu amaanyi. Waliwo andaba nga gwe wafiiriddwa omuntu wo, naye nga n'olumba olwamututte tolumanyi. Katonda akungumize.
gwe babbyeko ssente zo landiroodi akukanyugira ebintu ebweru gwagamba nti eno wiiki ngenda kusiba ebyange ngende mu kyalo njagala olaba omukono gwa Mukama. Olunaku olwokubiri n'olwokuna n'olwomukaaga tubeera ne kansoling zino oyinza okugamba nti zaaki naye kansoling egumya emmeeme. Waliwo emmeeme nga zoza waliwo omuntu nga bamukyaye ng'omutima gwe gukyali bwe guti nga yeetaaga okugumya. Jangu mu kansoling zaffe olunaku olwokubiri n'olwokuna n'olwomukaaga ogenda kuddayo ng'oteredde. Nkubirako ku ssimu nja kuba njogerako nawe. Hello Joan, you're looking nice. Joan, pray for me so that everything will be good in my life. I love you Joan, because now I take you as my big sister. Okay, nebo bosindika message teekako erinnya lyo nsobole okuba nga ndiraba bulungi. Okay. Musumba Joan, play for me. I want a job. I'm Mugisha Resti, Effort Patrol. Abantu b'effort mwebale kwagala Joan. Mwebale kunjagala. Sister Joan, I want Pastor Iga to counsel me. Okay, you want counseling in belief. Okay, ojja kujja olunaku olwokubiri olwokuna oba olwomukaaga ojja kuba musinkana 1-on-1. Nnyabo nsaba kunsabirako muganda wange awone obulwadde bumuluma nnyo. Okay, muganda wajja kutereera. Hello Kola. Hello. Wanji. Jabaleko sister Joan. Kale mukwana amannya go gwani? Rina. Rina endasana. Ye nnyabo Rina. Sister Joan nebaza Mukama kubanga buli bwe wateekangawo empeta ng'otugamba tusabe kye twagala. Nsabanga nga njagala kufuna lubuto naye nalufuna ekyo nkibaliza Mukama. Wafunye olubuto? Banange ekitiibwa kya Mukama. Era naye kirala Sister Joan. Njagala kufuna mulimu. Oyagala kufuna mulimu? Okay. Nesenga wange naye njagala afuna emirembe kuba wagenda okukola gyakola mirimu gigaana bwatyo. Kale Katonda yakuwadde olubuto nga tokisuubira leka akole buli kimu. Amina Sister Joan. Kama akongere emikisa. Amina, amina, amina nnyo. Wow, yafunye olubuto. Hello. Wanji? Hello Kola. Hello. Hello. Wanji nyabo. Yes. Yes, Pastor Joan. Njogerako ne mukyalaani. Yes, yes. Amina, njogerako naani ono? Obuzibu oli ku TV. Nabagamba oba oyagala tukuwulire. Vira TV. Embeera ejja kutereera. Kati oyo twateeka buteesa empeta. Najjako bujja mpeta bwenti. Nenteeka ku screen n'asaba n'afuna olubuto. Kyembagamba tulina Katonda yeewuunyisa. Asobola okukola. Akoze bingi. Ebyobulamu bwaffe. Onagambye, I love you so much, Sister Joan. Thank you so much for loving me. Hello. Hello, Kola. Hello? Okay, hello? Olabika olina obuzibu ku ssimu yo, sweetheart. Nsaba kunsabirako Sister Joan nfuna omulimu nze Viola. Viola oba osinziddewa? Sitegedde w'osinzidde. Okay? Waliwo ono. Okay, anayagala muganda wakomewo. Hello, Kola. Hello? Yes, yes, Pastor Joan. Amina nyabo, wani? No. Bakuyitaani osinziddewa? Bampita Sarah. Yes, Sarah. Nsaba kunsabirako. Buzibu ki? Bazadde bange njagala bafune ku ssente basobole okutuweerera tusome. Oli mwana wa ssomero osoma? Eyeemu. Oli mu kyakumeka? Senior 4. Oli mu senior 2? Senior 4. Senior 4? Eyeemu. Gwe by'osoma obisoma bulungi ng'obikwata?
kale ebimu ngezaako naye era tusoma bubi nnyo. Tosoma bubi nnyo. Kale leka Katonda akola bye tutasobola akolere famire yo. Kale, God bless you. Okay. Ne message nazo nyingi. Joan, my husband always quarrels with me without any reason but people's words. Pray for me, please. Okay. Naye nsinga kwagala manya gammwe ne gyolabira esawe y'omwenda nsobola okumanya kitundu kikyolimu. Joan, nsaba kunsabirako nze nayawukana n'omwami wange nga yakamala naye njagala nange mwagale nnyo. Sente zimpita mu ngalo. Temumpe manya gammwe leero simanyi. Sister Joan, pray for me because my husband wants to marry another woman and he wants to take me in village so as to get a gap to marry. Kankwasa. Okay, kankwasa. Sagala weeraliikirire woba osobola okufunamu time ojja kujja olunaku olwokubiri oba olwokuna ojjeko mu counseling zaffe. Bawo otagenda kuwasa mukazi mulala bw'obanga olina Katonda. Kino nzize nkibagamba abakyala abandaba gwe namba emu alina osooka okulwanirira amaka n'obufumbo bwo. Amiina. Beera namba emu okulwanirira amakaago. Katonda agenda kukusaasira. Katonda agenda kubasaasira abakyala bensaba nabo musawo ey'omwenda. Hello, Kola. Hello. Wanji. Kale nawe gyebaleko amanya go. Amanya nediweze Mbabazi Brenda. Mbabazi Brenda, osinzidde wa? Masindi. Oli Masindi? Yenna. Masindi mutulaba bulungi? Yenna. Wow. Buzibu ki? Musomba nsaba kutabirako okubanga musibe emirimu. Bina kale ekintu tebayitanga olutwe buli omu n'akulaba ng'omulabe. Omanyi omulimu gw'ogufuna. Naye nga togufuna. Kale buli kimu kibi ne bakubba n'olabira ddala ng'oli awo. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 26. Olina emyaka 26 gyokka? Naye owulira ng'obulamu bw'oyitamu si bw'ebyemyaka gyo? Kubanga nina abaana balongo nabamufumbo n'ateezemu amazzi taata ku muleero ekyo. Olina abaana balongo? Nina abaana 3, omukulu n'abalongo. Gwe abeerabirira? Yenna. Bannange njagala Katonda akukomeko. Amen. Kale mukwana abantu b'e Masindi bandabire. Agambe Masindi. Kale nina musista wange. Kale bamubbako empeta ye. Yali afunye empeta ne bagibba? Yagifuna wiiki naye bagimubbyeko. Naye asaba kumusabira. Kale tofaayo. Kale kankwateyo asembayo. Hello, Kola. Hello. Wanji sebo? Nyabo. Wanji nyabo, sorry. Yebaleko tutajwa. Nawe gyebaleko amanya go gwani? Manya gange nze nakayishidde ezibansi. Iye nyabo. Nebaza Mukama bujulizi kuba nali manjivu obukadde bwa ssente nga 2 n'okusaba naye wenjogerera akamu nkasasuddeko. Buli we tusaba n'oŋŋamba mujja kulaba omukono gwa Mukama nembeera nga ntundatundako ku bizinesi netambula nesobola okusasula ebbanja naye njagala Mukama nnyongera mpa obuvumu anteremu omukono mu bizinesi yange ey'amanda tusobole okumaliriza ebbanja erisigadde. Kino ekyamagero wakifunanga oli ku ssaawa ey'omwenda nga osaba naffe? Nsabako ne Sista Maria ku ssaawa ey'omwenda mbeerako ku ye-11 mbeerako. Kale Katonda eyakumeekinze okusasula ebbanja eryo njagala olimalireyo ddala. Amiina nnyabo. Kale kibeere bwe kityo. Amiina.
Okay, God bless you. Hello. 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 Oisem. Yogera konyo kale. Amina manya go ne jola bire sawe yomwenda. Okay. Nkofiridwa ate nembanga n'amasimu ngakomeza okuba obufunda bw'obudde. Musumba Jojo, thanks be to the Lord. Mfunye sente za renti and the pastor told me to come back. Come back. Okay, topista. Kale, twebaza mukama yakuwadde sente za rent mu mbeera enembi. Sister Joan, I want to meet you. Okay. Ojja kujja mu counseling olwokubiri, olwokuna, oba olwomukaaga. Ojja kuba ng'osobola otusinkana n'ensigo ya mitwalo 10 gyokka otubulire ku bizibu by'oyitamu. Kale, obudde bundiiridde empinga naye nga njagala mbajjukize nti saavisi zaffe olwaleero zigenda kubeerawo ku ssaawa 2 zennyininyini neeti ez'ekiro oba ez'akawungeezi ssaawa 2 tugenda kubanga tutandise Friday night n'omusumba Igagasini abizaayo. Tenderezaako naffe ntera obbagamba nti musabe kapito yereka ebeere viivi. Obujulizi ojja kubuwa nga ne bw'oba tokola Katonda agabirira. Kino nkirabyeko. So njagala otwegatteko, njagala tuyimirire naffe, yimirira naffe tujja yimirira mu lugendo lwo tusobole okuba nga tukutuusa gy'olaga. So teweeraliikirira gw'abadde nga oli mukundaba. Nze Joan nabagamba tujja kulwana paka lwe tunaawangula. Munzikirize ayina ekiweebwayo. Kwata ekiweebwayo omanyize bwe mba nsaba nzikiririza nnyo mu bantu abasiga. Kwata ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi ng'era nga bwe tuli mu kyaki nti tubeera mu kusaba. Siga ekiweebwayo n'ensigo. Nawe bw'oba ng'olina obujulizi nga tosobodde yitamu, nawe kwata ekiweebwayo kyo n'ensigo yo sindika ku masimu g'olaba ku screen yo. Ojja kuba weebwa omukisa. Katonda ayongerere ddala okuwa obujulizi akugye mu mbeera eyo gy'olimu ey'amaziga. Nzikiriza. Teeka emikono gyo mu bbanga. Tusabe esaala. Kitange Omunnazalensi nate nyanjulayo buli muntu yenna ali ku ssaawa ey'omwenda. Nzikiriza nti oli mukozi wa byamagero. Ffe bye tutayinza nga ffe abaana b'abantu gwe byokolera ddala n'olaga nti oli Katonda. Era wagamba nti mugume munywere mulabe obulokozi bwa Mukama. Kitange twagala kulaba ku bulokozi bwo. Twagala kulaba ku byamagero by'okoledde abalala. Naffe bitukolere mu nnyumba zaffe, kola mu bufumbo bwaffe, kola mu baana baffe, tuwe capital Mukama, tuwe business Kitange, tutemere kubo awatali kubo. Ekisingira ddala Mukama, otuwa obujulizi obuteegaanika ng'oli tasobola na kubuuza nti kiki ng'obujulizi bweraga bwokka. Kitange tuwe ssente, tufuule ba miliyoniya, tufuule ba biliyoniya Mukama. Amawanga gatutye, amawanga gamanye nti tuyina Katonda gwe twasinza, gwe twasenga. Kubanga wagamba nti najja mube n'obulamu. Katonda wajja tube n'emirembe. Tuwe emirembe egyo gy'ogamba nti wajja tube n'emirembe. Tuwe obulamu eri abalwadde. Tuwe Mukama kyetwagala. Famire ziterere, ababadde mu maziga Kitange batereeze, abayawukanye Mukama kola ng'okwagalako. Njagala mulabe omukono gwa Mukama ababadde bali ku ssaawa ey'omwenda. Nze Joan omwana wamwe nkoze ne Angel ne Gloria ate nga mu control room mulimu producer wange. Mutulindirire ssaawa 2 akume.